Stead and ready tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimson Amanrich Boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribing, webale kuba nti otaking obudde buno ogamba nti n'okutambula ne boy wange asobole okuba nti antuusaako biki ebitambula mu entertainment industry ya Uganda kwogata ne current affairs. Right about now wenjogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Maya Musuuza nga yono muto ye mukulu wa Amal Musuuza ate nga ye mukyala oba ye muwala wa Edrisa Musuuza omukulu Kenzo. Ye yatandise okuba nti traininga amazina nga jjukira mutowe amanyikiddwa nga Amal Musuuza nabwe kiti yatandika dde okuba nti akooka gita n'ebisigaddewo oba oliawo byasiibako n'okukola rehearsals nga Maya Musuuza sawa zino y'omu ku baana abato abakyasinza okuba nti beefuga TikTok nga bakuba oba nga boolesa amazina era nga oyinza okumuyita the young TikTok queen. Mpola mpola nga bwe kirina okuba nti kitambula jjukira nti nga bwe nakugambye nti Amal Musuuza she's a musician and oba oliawo n'omukyala naye agezaako okuba nti adaptinga culture y'abazadde be ng'ayita mu creative dance. Mpola mpola nga bwe kirina okuba nti kitambula mpola mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanye n'eddoboozi bamutantambi Jimson number one rich boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribing, webale kuba nti otaking obudde bwe n'ogamba nti yes ndina okutambula n'elimoja Jimson asobole okuba nti abintuusaako nga birina okuba nti bitambula olwo nno nawe n'olyoka obifuna n'obiwako bakyaliba abalala ne bagenda maaso n'okuba nti babifuna mpola mpola nga birina okuba nti bitambula nawo. Nga bwe twakugamba nti tujja kwewaayo okutuusako ebintu nga birina okuba nti bitambula even today right about now. Ndina omukisa okugamba nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Maya Musuuza ng'ono ye muwala wa Kenzo Edrisa Musuuza ng'era ono muwala ye mukulu wa Maya wa Amal Musuuza ayina emyaka egy'obukulu giringa 8 yes giringa 10 I think 8 I think. Omuwala ono ayina emyaka egy'obukulu nga 8 ajjukira Amal ayina emyaka 6 yes bwe kityo bwe kitambula. So omuwala ono abadde alaba mutowe recently twakulaga nga omukyala mukulu amanyikiddwa nga Amal Musuuza agenda mu maaso n'okuba nti ayimba era ng'olulimi lwe yalagezaako okuba nti ayimba olulimi luno olulimu oluchina mpola mpola era nga ono style ya music ono yezimu ku style zitasinza okuba nti zikyaka mu nsi yonna. Zino nno style abasinga obungi abazimanyi nti bano abantu abasinga bakuba bisaawe. So munabwe kityo mpola mpola oba oliawo Amal Musuuza agenda maaso n'okuba nti inspiringa mukulu we oba n'okuba nti oba oliawo mukulu we naye yali alina kyamanyi ku art industry mpola mpola n'okutandika okuba nti oba oliawo alinako byakola. Twagenza okuba nti tukola research especially ku TikTok nga bonoonya abaana abato abakyasinza okuba nti batrendinga ku TikTok okuva mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko omukyala mukulu amanyikiddwa nga Maya Musuuza, kuliko omukyala mukulu amanyikiddwa nga Amal Musuuza, kuliko Fresh Kid, kuliko Felista n'abaana abalala abo mpola mpola abakyasinza okuba nti batrendinga mu Uganda. Naye so far twakizudde nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Maya Musuuza y'omu ku baana abato abakyasinza okuba nti bakuba TikTok mu Uganda era nga akabadi kakozesa okuba nti akuba TikTok sikalala wabula ge mazina gakola nti ojja kwesanga nti ono omwana yatandika okuba nti creatinga her own dance style agenda maaso n'okuba nti azina amazina ag'enjawulo mu style ez'enjawulo ku nnyimba ez'enjawulo era nga oba oliawo omwana ono ajja agenda maaso n'okuba nti oba oliawo afuuka ow'amaanyi mu ggonde mu ggwanga. So bw'otunuulira Amal Musuuza, bw'otunuulira mukyala mukulu amanyikiddwa nga bw'otunuulira Amal Musuuza, bw'otunuulira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Maya Musuuza, bw'otunuulira ezo talent ebbiri nti zanjawulo nti olwaleero Kenzo alina abaana babiri, omulala ayinza okuba nti akola mu kye bayita creative dance, omulala ayinza okuba nti ayimba. Bw'otunuulira eddoboozi ya Amal Musuuza oyinza okulowooza nti ono omwana like eddoboozi ye lisinga erya Rema, eddoboozi ye lisinga erya taata we. Bw'otunuulira style gy'akola Amal Musuuza muwala wanjawulo ali so unique. Bw'otunuulira Maya ebintu by'akola musically nga atandise okuyimba ojja kwesanga nti ono omuwala ayimbira ddala nga yatandise like Maya Musuuza nga atandise okuzina azinira ddala. Ono omwana oyinza okulowooza nti oba oliawo taata we yagenda mu maaso n'okuba nti amuyigiriza byakola mpola mpola but before nga si mu mataala. Era bw'otunuulira style Maya gy'akola ejja kwewuunyisa nti oba oliawo kintu kizibu nnyo okusanga amazina gazina ne style ze zaakola nti ziri common, ebintu byonna byakola biri rare era credit goes
to Kenzo kubanga botunulira nti abantu abasinga obungi abazadde bobanga akola omulimu especially ng'oli mudongo ebiseera ebisinga tebaagala baana baabwe kuba nti bajoininga music industry oba art industry because mu kusooka perception yali nti oba oliawo omwana bwayingira music industry aba atandise okwonooneka omwana bwayimba aba mwononefu omwana bwayimba aba but perception yakyuka kuba letwafuna abaana abapya abasobola okuba nti bakyusa obulamu bw'abazadde baabwe nga bakyalina ddala bapya. For example, fresh kid yasobola okuba nti ajja taata we mu kazigo n'amuteerawo ennyumba n'amukolera saluuni, yasobola okuba nti ajja mama we ku myaka just 5 n'amukolera ebintu ebyenjawulo ng'ayise mu talent. So nolwekyo okuyimba kati oba oliawo abantu bangi bagenda maaso n'okuba nti bakwetanirira nga oba oliawo kwa mugaso sofa mu Uganda. So botunulira abantu abayimbi abasinga twalaba Chameleone nga leta Abba Makas ku myaka emitonyo nakuba akayimba kali kama upcoming because Albert yali more serious ati yasobola kuba nti ayitawo naye akayimba ke kaatuuka nti olaba nti J Chameleone yasobola okula nti aleeta omwana. Otunulira Bebe Cool kyali mukola ku Annie Hendrick Sally, botunulira Maya Musuuza ne Ama Musuuza ne Kenzo kyali mukola. So nolwekyo kati endongo tekyaswaza era ngenda gamba big up on yourself Kenzo, Chameleone, Bebe Cool, n'omulala nalabako ne Solomon Kampala o Bobby Wine ng'agezaako okuba nti amuyigiriza okuyimba. So nolwekyo big up on yourself de tubaagala nnyo. Mama ebango bali wanika bali wanika kugambye bali wanika abana bali wanika nze nakiriza bali wanika ebanga bana twali wanika okimanyi nti twali wanika nze nakiriza twali wanika ebango bali wanika banyi batete bamalanika ebanyikane mugasinika amagulu gobagagalika tebatemya tigabakanuka bano tobabona tebakucyane bobakabona n'obusite bona bobabonona bona kidongo batamukago bakula banono basemikago bali wanika basiba mufago Come and join our dancers. bali wanika bali wanika kukambe bali wanika abana bana bali wanika Kalizano fuka mukalu ono ye maturity nna bukalu bata bezina chine chidigidambo echidigi chikwata kuna bukalu echidigi chikwata kuna bukalu echidigi Malik is winning everybody, eh? Happy Malik is winning all of you. Bali wanika bali wanika Now Malik is the best dancer. Malik, give me 5. That's my boy. Happy, go and dance. Malik is winning you. No, these are the dance of happy legs. I don't understand. Malik.